Amaka mangi mu disitulikiti y'Empigi ogalaba kunyirira kungulu songa munda gaagwamu dda nnabe ng'obutabanguko bwagasensera dda olw'abaagalana obutakwatagana. Emirimu gye tukola ng'affe abasajja abasomesa ebitundu by'abaana 410 ebisinga otusumbwa mu masomero omuli obusiiwuufu bw'empisa ogenda okubeetooloola ng'abaana bakuze n'abamama ababe bokka. Obuteesiganga n'obwo nsonga nkulu nnyo awakasenga omukyala abatakwesiga obanga nze omwami seesiga mukyala amaka go ebiseera ebisinga tegatuuka ku nkomerero yaago. Obutawuliziganya ne mubeera mu maka ng'oba omu ku mmwe yasalawo nti nze ndi mwami nze nsalawo oba nze ndi mukyala nze nsalawo. Newankubadde Katonda yatandika amaka omulabe sitaani ageekiiseemu bingi nnyo bye tulaba ennaku zino okulwanagana mulimu okuttiŋŋana n'okusinga byonna abantu nga babagujubanira ebyenfuna. Okukendeeza ku kizibu kino ekkanisa ya Uganda wansi w'ekibiina ky'abataata ki Fathers Union batukkiza enteekateeka y'okubangula abafumbo ng'essira lisimbiddwa nnyo mu maka gaabo abavubuka. Enteekateeka y'okulambula buli muntu nga tumukubiriza okutambuza obulungi amaka ge nga bwabulirira abano okusinga kwa byonna abano bateekamu eddiini. Ekkanisa mu bibiina byayo nga Fathers ne Mothers Union ebyo bye bibiina eby'abaami n'abakyala abafumba abagattiddwa mu kkanisa tufunayo akaseera ne tufuna ensirika ne tugenda okwejjukanya biki obufumbo n'emisingi gy'obufumbo kwe girina okutambulira. Aba Fathers Union mu kadde kano bali mu kwefumiitiriza ku butya bwe bayinza okusikiriza abakulisitaayo bonna okutwala obufumbo bwabwe mu kkanisa kubanga obufumbo bw'eddiini kitaasa sitaani obutabusensera mangu. Bw'aba tannabagattibwa na mukyala we era ne mumuteekamu ekyo kubera nti agattibwa naki ne mukyala we kubanga tojja kugamba nti amaka ganyuma nnyo nga muli ab'empeta. Tubagamba okuyingira mu kusaba buli kaseera n'okwegayirira kuba ebiseera ebisinga tuba tusaba tulina okusabira n'abaami baffe bakole ki tubaye Mukama alina bw'akomyawo buli kimwe ogenda okulaba ng'abadde akyami akoze eki akomyewo. Bano basinkanidde ku All Saints Church mu Bwoma Town Council ne St Paul's Bethania Church of Uganda mu Mpigi Town Council. Bwesooka omwebaze nti Mukama nkwebaza okumpa abaki abaana bano bw'omala okumwebaza omugambe nti Mukama nkusaba ompe ennyo nga mbakola ki. Taata yazaala ye n'abanga Kapa n'adduka ati bamama tebasobola baana omwana wawulira ku ddoboozi lya taata ye mwana omuteeketeeke bassebo abadduka mu maka bataata mudde mu maka ago mukoze abaana. Reverend Joseph Sisitu owa All Saints Church e Bwama asiimye bataata ba Fathers Union n'abakubiriza okwongera okubeera ekyokulabirako ebbanga lyonna. Lino ly'eggunjuliro erisookerwako singa mu maka omwana akulidde mu Fathers ne Mothers Union amaka aga Mothers ne Fathers Union ng'alaba mama ne taata balwanagana ekyo kyagenda okugenda nakyo so tulina okubeera ekyokulabirako. Mu Bayibuli ngero 24 olunyiriro olwokusatu n'olwokuna tusomesebwa nti amagezi ge gazimba enju eŋŋomu okutegeera kugiyimirizaawo n'okuginyweza ate okumanya ne kugijjuza ekireetawo emirembe omukwano n'ekitiibwa mu maka. Saddati Mbogo, Agafeeyo ku Spark TV.